Ng'agavayo galaga nti nakwatidde ekibiina ky'ebyobufuzi ki National Unity Platform Bendera okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa munisipaali eye Busia ye Kennedy Wanyama asimatukidde watono okuttibwa. Asimatukidde watono okuttibwa. Jjukira bangi abavuganya ku kaadi ya National Unity Platform mu bifo eby'enjawulo abamu kigambibwa nti bazze baweebwa ssente okuviiramu ab'ebibiina ebirala. Abalala nti bazze batiisibwatiisibwa okuva mu kalulu. Abalala bawanduukuddwamu akakiiko ak'ebyokulonda nga bagamba nti tebaatuukiriza bisaanyizo. Abalala emisango gikyali mu kakiiko ak'ebyokulonda era nga bagamba nti nabo abamu tebaasoma, abalala beewandiisa mu bifo bikyamu n'emisango emirala mingi. Wanyama Kennedy akwatidde NUP Bendera ku kya munisipaali y'e Busia. Ye babadde bamulumbye waka. Ye babadde bamulumbye waka. Ye babadde bamulumbye waka nga bagenda kumutta. Wuliriza. Abajambula ebivubuka bikawuula ebyabadde bibagalidde amajambiya, obubazzi n'emyamba emyogi byasazeeko amaka 2 mu disitulikiti y'e Busia ku kiro ekyakeesezza Olwokutaano. Era amaka agaalumbiddwa kwe kwabadde amaka g'oyo akutte bendera ku kifo ekya Busia Municipality ku kaadi eya National Unity Platform mu sabukawunti y'e Dabani gy'asula Wanyama. Mu munisipaali y'e Busia ekyalo bakiyita Buwuuma Village. Era bano baalumbye just after midnight, ssaawa nga 7:08. Wanyama yategeeza nti nno ebivubuka bino bikawuula byabadde n'obubazzi, emyamba emyogi, era byasoose kusalako masannyalaze, byawalampya omuti ne bisalako amasannyalaze. Bwe byasazeeko amasannyalaze ne bibba CCTV cameras. Oluvannyuma CCTV camera ez'okukikomera ne ku gate ne biwalampa ekikomera ne bigwa munda. Bwe byatuuse munda ne bisala oluggi lw'emiryango ne biyingira mu nnyumba mu ddiiro erya sitting room n'oluvannyuma ne byesogga ekisenge kye. Bikawuula bino byatutte $5,000,000 eza Uganda n'essimu ye ey'omu ngalo. Ebivubuka bino byabadde byambadde masiki era byamulagidde ne byabadde nabo mu nnyumba okuwanika baweeyo buli kye baabadde nakyo omuli ssente. Oba si ekyo baabadde baakubatta ne babiwaayo. Kaakati bwe bamala okubiwaayo, ekibinja kino eky'ebivubuka ebyabadde bikutte emyamba emyogi nga byagala okunaawa Wanyama ne bimugamba, ssebo, get out of politics bw'oba okyayagala obulamu. Get out of politics bw'oba okyayagala obulamu. Statement eyo nze tesobola kunva ku bwongo, naawe njagala ogiteeke ku bwongo. Get out of politics. Va mu byobufuzi, weesonyiwe ebyobufuzi. Statement amasimu agaakubirwanga John Bosco Kibalama, eyo ye statement gye baamugambanga. Va mu byobufuzi, ate bw'ova mu byobufuzi toddamu n'okulinnya mu Busiro North. Ye statement ze baagambanga Kibalama. Wanyama Kennedy ebivubuka ebyabadde n'emyamba emyogi byamugambye get out of politics. Kino nno ne kireetawo obweraliikirivu n'okwebuuza. Bangi bagamba ekigendererwa eky'okulumba omuntu waffe kyabadde kya byabufuzi, oba ebivubuka bino bikawuula byakikozesezza
obutabirondoola. Buuma ebivubuka bino kigambibwa nti byavuddewo ebiwuuma ne bigenda ku kyalo ekirala bakiyita Sibarara. Esibarara eyo nayo birina amaka aga Mugeni Deogratius, omukulu w'essomero erya Buhoobe Senior Secondary School, nayo ne bikola ekintu kye kimu. Okitegedde? Era ono yagamba nti bamubbyeko smartphone ne ssente z'atannaba kumanya muwendo. Babadde baleekaana mu lulimi Oluswahili. They kept shouting in Swahili, threatening to kill, but he moved out of the house after neighbors started throwing stones and alarming. Babadde bakyayogera bamutiisatiisa, baneiba ne bawulira ono Mugeni. Baneiba ne bawulira ne batandika okukasuka amayinja, ne batandika okuba enduulu n'okubuulira ku baneiba abalala nti bannange eno ababbi baabano. Oluvannyuma lw'obulumbaganyi buno, poliisi yaleese embwa ezikonga olusu ezaakonze olusu ne zisibira mu maka g'omuvubuka oba omwami Okumu Patrick akuba mataffaali, naye nga wa mu kitundu gwe baagala okubuuza ebintu bino ani yabikutumye. Tony Ajute ye handula wa embwa ya poliisi yategeezezza abatuuze nti embwa eno etrakinze olusu era n'ebaako ew'omuntu weesibidde. Okitegeera? Kyokka Okumu embwa we yatuukidde mu maka ge nga taliiwo, nga yadduse dda, era taata we Raphael Barasa yagambye nti nze muvubuka mutabani wange sirina kye mumanyiiko nti mubbi. My son has no criminal records. He simply earned his living through making bricks. For the police dog to track for the suspects up to his door surprises me. Kaakati poliisi egamba nti eyagala eyongera okukola okunoonyereza erabire ddala Kennedy Wanyama ebivubuka bikawula byamulumbye lwa byabufuzi oba bibbi bya ku kyalo. Nti bwe biba nga bibbi bya ku kyalo, lwaki byalumbye maka ge gokka?